obwonkenke ku kitebe ekya National Unity Platform asooka olabemu embeera bweri. Omukyalo oyo golaba omukulembeze era wali food soldier ebyaddala kwambulwa amagye ne police bwe gatyo mu katambe kano kalaga nga gamusazeeko gaagala kubanga gamugisaamu engoye ze ziyabadde azze okulaba nga oboolyawo atambuliramu olunaku olwaleero. Kati gwe teeberezaamu abakubanga musajja nkusaba sooka olikinge olanyagala obule mu comment section abasajja kye badde bakola kituufu oba nedda wakati nga etteeka lya UPDF lyebimu ku bino ebyambalo ebyefaananyizaako ebiti byateekebwa oboolyawo anti byamagye era nga omuntu ebyaddala tateeka kubanga ayambala ovulo zino era nga bajja kuba bakwatibwa awo nno wabweru w'ekitebe ekitegeeza nti abali mu kitebe munda information eno nkulu nnyo nnyini kati buli wagirayikinga abali mu kitebe munda nga baligiddemu ovulo wamma beetaaga okumanya ate information efaanana bweti we biti bwe badde. Ura musama wataka kipi ababuze kifo cyange cyemutani so kuwambira abantu uyo musilamu uyu ura musilamu yabaganye namubuze kifanye kiriko cyane musilamu yabaganye alaba uyo ngira shirika Bobi Wine kyataddewo mu nnaku entono z'amaze mu byobufuzi kyekyokubeera ne predictable. Munnabyabufuzi ali ane predictable taba wa bulijjo. Kasita oba ng'oli predictable oba wa bulijjo nti kazi bwe kaze ku muzindaalo manyi kyagenda oba wa bulijjo. Ekimu ku kyolaba ku Bobi Wine kiwano kubeera ne predictable. Eyani predictability nkulu nnyo mu byobufuzi era ina kyemuyambye nti okubeera unpredictable ekisooka kibeerera kizibu botunka nabo. Kati eyani predictability era emuyambye nti emukuumidde mu mawulire nkugaa nti political capital akulanga capital omulala yenna nga capital w'omukaduuka ako bwakula ne political capital bwakula buli kintu kiba ne kikugattako. Kati ekimu kubigatta ku movement y'abano ye media visibility abamawulire babalabawo butereevu naye tekiva kuba nti babaagala kiva kuba nti basetinga agenda. Munnabyabufuzi olina kusetinga agenda. Bobi Wine bukya balangirira campaign eno eri scientific n'ekisinde kye genda okole quantitative content analysis ategeera kyenjogerako ku mikutu gyonna ombuulire political formation ezimeka ezimusinza media appearance mu mikutu gyonna oba mu bubi oba mu bulungi bukya byabakama agamba nti tugenda mu scientific elections yakyasinze fact wabone gwe nadde njogera naye jjo ku nsonga y'emu ekyo nkikubuliranga research omukugu lwakinga nti kozesa methodology eya quantitative content analysis sagala omenyekere naku ya qualitative content analysis kozesa quantitative kubeera ejja kuba nyangu obuuze formation ezimeka ezimusinze kati ogw'omukisa mu scientific yagukozesezza ekisooka okwekuumirayo nti mumwogerako ekirala okuteekawo agenda kati agenda n'abe naali mbali mu kwogera ku kino nti ate tukitidde okwogera obwogezi nti temukitidde mukkiriza nti abasetingidde agenda okay nti ye kabasetingira agenda mutambuliraawo
so ekyo kikulu mu kyagezaako okuzimba mu byobufuzi nti beera ng'olyani predictable. Abantu kyebakuteebereza si kyokola. Kola ekyo kye batasuubira. Kikola amawulire, kikukumire mu matu g'abantu, kitambuza ebyobufuzi. Emama tumuna lo NRM lo wini mataseo automobile. Na yare kini emama tumuna lo NRM akaisa kanyo automaquatat. Ledo tosika automake lo ekote the commission anwase kuno kwa patumuna ase wanatubon. Na yare kini atumuna kalo NRM lo wini madosi kere lo ipuwa kesi ekoko kita seo itwasama ite electro commission. Na washake emamei ne kwoto NUP also da ibiro akespolo chama ita NUP la ganoka NRM ti soila nya NRM ane jaiso kere yala manoi emuri akolia yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Aji Abudu omusomi weddua nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuveda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 4 7 5 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.